kuvaako munda mu ggwanga eritibwa erya DR Congo wano ku muliraano amawulire getugenda maaso n'okulabika nti tulina akaseera kano getutegedde gategeeza nti eggwanga erya Belgium okuva ku lukalu lwa Bulaaya baabano bamaze okulabika nti bakiyingidde officially bamaze okudeployinga. Amawulire getulina gategeezeza nti eggwanga erya Belgium gavumenti yaabwe emaze okusindika bapiganaje, bamaze okusindika zitanka. Belgium maze okudeployinga zi drone zizze ku muliraano munda mu ggwanga eryetibwa erya DR Congo. Bagenda maaso n'okulabika nti bakola eddimu eddene era okutendeka abasirikale ab'eggwanga eryetibwa erya DR Congo okuba traininga okuba reinforcinga mu kaseera kano nga bagenda maaso n'okufaafagana n'ekibinja ekiyitibwa M23. Kakati atutegedde nti amagye aga FARDC ag'eggwanga gagenda kubeera gafuna training kyokka si geegoka wabula n'ekibinja ekyabayeekera abayitibwa bawazalendo. Wazalendo bano mukwano gaffe atugoberera twagamba nti kyekibinja ekyabayeekera nga kirwanira munda mu ggwanga etibwa DR Congo wabula nga bali pro gavumenti. Eggwanga erya Congo terigwa byewunyisa wakati mu bibinja ebyabayeekera ebiyitirivu ddala ebirwanira munda mu ggwanga eritibwa erya Congo era nga biri anti-Congo oba nga bigezezako okulwanyisa gavumenti n'okubaako ebitundu byebezzo ekyokulabirako ekibinja ekiyitibwa M23. Ebyo bibinja bizo okugamba nti biri anti-government munda mu ggwanga eritibwa erya DR Congo. Kyokka era waliyo n'omukago ogw'ebibinja. Ebibinja bino nga byegattira mu kibinja kye bayita Wazalendo. Bawazalendo bano be bagenda maaso n'okulabika nti oba olyawo beegatta okuyambako gavumenti bayeekera officially batwalibwa nti bayeekera. Kyokka baavaayo ne beegatta ku gavumenti okulwanyisa ebibinja ebirala ebigenda maaso n'okujujubya eggwanga erya Congo n'okusinga ekibinja ekiyitibwa M23 ekigambibwa nti kiwagirwa eggwanga etibwa erya Rwanda. Kakati era amawulire gategeeza nti Belgium yakugenda maaso n'okulabika nti oba olyawo era ewagira ekibinja ekiyitibwa FDLR ekyegezaako okulabika nti kirwanyisa gavumenti y'eggwanga erya Rwanda nga basinziira munda mu ggwanga eryetibwa erya DR Congo. Mu kaseera kano amawulire gategeezezza nti wabaddewo deal yabadde struck wakati w'eggwanga etibwa erya DR Congo ne gavumenti y'eggwanga erya Belgium okulaba nga bagenda maaso n'okuleeta abasirikale ab'eggwanga eryo bagende maaso n'okulabika nti bayambako. Kyokka tutegedde nti okubeerawo kwabwe official presence yaabwe munda mu ggwanga eryo yakugenda maaso n'okulabika nti oba olyawo batraininga for training purposes bakomando okuva munda mu ggwanga erya Belgium. Tutegedde nti bali wakati w'ebikumi 300 nga 400 bali wakati wa 300 ku 400. Jukira nti Belgium limu ku mawanga ag'amaanyi ddala era nga memba wa NATO. Kakati bagenze maaso n'okuba nti bamaze okudeployinga basubiddwa nti era ng'oggyeko okutraininga basubiddwa okwengeginga abayeekera directly singa kinaba kigenze maaso n'okulabika nti obulawo kyetaagisizza naddala mu bitundu ebya Eastern region ey'eggwanga eryo. Kakati embeera bwetyo bwetambula game eyinza ogenda maaso n'okulabika nti oba olyawo ekyukamu mu kaseera kano. Jjukira nti Belgium basooka raba eggwanga etibwa erya DR Congo abasooka genda maaso n'okuleeta bamationaries okuva mawanga aga Bulaaya. Bano ne bagenda maaso n'okulabika nti balemererwa era nga baali basasulwa omusimbi muyitirivu nnyonyini ddala tebasobola kutaasa gavumenti okuwambibwa kw'ekibuga ekiyitibwa Goma ekitundu ekiyitibwa Bukavu byonna ne bibeerawo newankubadde nga bamationaries baaliwo. Kati embeera nga bwetambula bategeezezza nti Belgium yamaze okuyingizaawo bamutaseka amawanga ga Bulaaya tegabeera na basirikale ba bulijjo. Limu ku mawanga atuliriza ag'amaanyi ennyo ku Bulaaya Belgium bamaze okuleeta bakomando. Tutegedde nti babatutte mu kampu yino bagiyita Lwama, babatutte mu kampu gye bayita Lwama ekitundu kye bayita Kindu ekya province gye bayita Maniema munda mu ggwanga etibwa erya DR Congo. Kakati bagenda okutandika okutendeka ekibinja 31 ekyamagye ago agayitibwa Rapid Reaction Unit force eno oba ejerine lyagenda maaso n'okulabika nti litendekebwako eggwanga la Belgium wakati w'omwaka 2008 n'omwaka gwa 2017. Kakati kigema okuba nti training bana ba URR jerya ggwanga etibwa erya DR Congo babayita ba Rapid Reaction Units singa ebizibu bigenda maaso n'okuba nti bijja nga beetaagisizza okubeera deployed tugeze mu kitundu ekiyitibwa eky'Egoma bagenda maaso n'okulabika nti ampuliriza basitukiramu. Tutegedde nti Belgium yabatendekako wakati w'omwaka 2008 n'omwaka ogwa 2017 nga bwe tugenda maaso n'okulabika nti oba olyawo tugafuna
akaseera kano kennyini munnafe atugoberera era tugamba nti webale nnyo webale ddala. Kakati amawulire gano tegagenze maaso nokulabika nti obaoliawo gabadde officially nga gakakasiddwa eggwanga eriyitibwa erya Belgium n'eggwanga eriyitibwa erya DR Congo, wabula gubadde omukutu oguyitibwa Flight Radar 24 ogulondoola entambula ez'ennyonyi. Kakati bano aba Flight Radar 24 bategeezezza nti ennyonyi y'amagye ag'eggwanga erya Belgium gye bayita Belgium Air Force Falcon Aircraft bagirondodde engeri gye badde etambula. Bagamba ennyonyi eno aba Flight Radar 24 abalondoola entambula z'ennyonyi mu bbanga yadipatinga okuva e Belgium ng'ennaku z'omwezi 17 yasimbula okuva e Belgium ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwokusatu nga eyolekedde ekibuga ekiyitibwa Kinshasa munda mu ggwanga eriyitibwa erya DR Congo. Aba Flight Radar 24 ne baddamu okugenda maaso n'okulabika nti bagirabako ng'ennaku z'omwezi 18 bagamba nti nga 18 enkeera yakola stop over ku kitundu ekiyitibwa Kindu Airport bwete nabagenda maaso nokulabika nti obaoliawo edda Kinshasa olunaku atuliriza lwe lumu. Ennyonyi eno kaakati era bagenda maaso n'okuba nti bakulaga nti yaddamu n'ebuuka okuva munda mu ggwanga erya Congo ekibuga ekiyitibwa Kinshasa n'egenda edda Belgium ng'ennaku z'omwezi 20. Kikakasibwa nti eggwanga lino eriyitibwa erya Belgium ligenze maaso n'okulabika nti obaoliawo mu binne bigenda maaso n'okulabika nti bitambula bamaze okudeployinga bapiganaje munda mu ggwanga lino eriyitibwa erya DR Congo. Enkolagana wakati wa Belgium n'eggwanga erya Congo w'erinnyo Sekedi mu mwaka 2023 bweddamu okuwangula atuliriza akalulu. Eggwanga erya Belgium eggwanga eryagenda maaso n'okulabika nti obaoliawo lisooka okudeployinga lisooka okumuzaayoza ng'amaze okulabika nti afuna obuwanguzi mu kalulu ak'omwaka 2023. Kyokka era kinajjukirwa nti enkolagana wakati w'eggwanga erya Rwanda n'eggwanga eriyitibwa erya Belgium teriiwo yadde, era nga Belgium yatuuse n'okuyitayo bambasada ababadde munda mu ggwanga erya Rwanda ate ne Rwanda nayita bambasada babadde batuula Brussels mu Belgium. Kwegamba nti enkolagana si nnungi yadde n'akatono. Eggwanga lyerimu erya Belgium lino eriva ku lukalu lwa Bulaaya be babadde bakulembeddemu akazita kabadde kateekeddwa ku ggwanga erya Rwanda nga bagamba nti Rwanda ono abadde alina okugenda maaso n'okulabika nti abonerezebwa olw'okwenyigira mu kuwagira ebibinja ebyabayeekera n'okusingayo mu 23 ebijojo by'eggwanga eriyitibwa erya DR Congo mu kaseera kano. Kakati nno enkolagana wakati waabwe ne Rwanda esuubiddwa okwongera okulabika nti obaoliawo etabuka mulege tuyina balese bakomando kakati abasuubiddwa okwongera okutendeka ebibinja ebyenjawulo naddala ebyo ebiwagira gavumenti omuli n'amagye gennyini ag'eggwanga bejjidde mu kaseera nga Goma yawambibwa, Bukavu n'awambibwa, Walikale nga yawambibwa. Kati amawulire agavaayo gategeeza nti abasajja abayimu 23 abawagira Rwanda babadde basuubiddwa okulabika nti obaoliawo bakube mundu boolekera ekibuga ekiyitibwa Kisangani babeeko engeri gye bagenda maaso n'okulabika nti bakiwamba. Kale nno nga tebannaba kukikola balina okukitegeera nti omusajja ayitibwa mu Belgium amaze okulabika nti ayingirawo bakomando wakati w'ebikumi 300 ku 400 bayingidde. Sekedi agamba nja kufaafaagana n'omuyeekera webale tuwuliriza yenze omukugu.